nabo abasubscribing to NUP wonooba ng'oli wonna office yonna gy'onoobaamu tusaba okwata abakyala ku mukono. Waliwo wootuuka nga ojja kusobola kuyigiriza omukyala skill, omukyala oyo asobole okuwa abaana be ekyokulya. Waliwo woobeera n'ogamba nedda oyo omukyala alina abaana bana naye obwana bwe bugezi kampeerereko kamu, tomanya ako akamu kooweeredde kakagenda okweyongerako ku lutalo luno olw'okununula eggwanga lyaffe. Waliwo wootuuka n'olaba ng'oli mu kifo kinene naye nga waliwo abakyala ababulamu akatonotono nga weetaaga just kubakwatako kubawa confidence. Mbeegayiridde mukole ekyo, abakyala mbawe confidence kubanga togenda kusigalamu ekyo era ojja kuvaawo abo bennyini be wa mentoringa baddewo. Waliwo wootuuka nga gwe mwami ng'olina okuwa omukyala amaanyi asobole okugenda ku front. Kati nga mwami bakireke bannange omwami oyo muwanye ekitiibwa. Mwami bakireke abeeraka ng'alinze madamu tija oba mukube oba mumenye oba alaba oba talaba abeera wali ng'amulinze. Madamu tija ntuusize okusiima kwange eri mwami w'omwami bakireke, tumwebaza. Waliwo omwami ng'olaba mukazi wo mugezi ng'era bw'oba ng'omusingiseemu akatono bw'oti afuukira eggwanga lino ekyambika. Bataata musindike ku bakyala. Abakyala ffe bangi era tulina obusobozi, temugayanga kyezinze bannange. Kati nzaali wano babagambye bangoleredde akasuuti ate talimbye yagolodde akasuuti leero. Nakeera lumu nensanga nga omwami wange andeetedde foomu z'okugenda e London nsome masters amateeka agafuga eddembe ly'obuntu. Nali sikyetegekedde era nali sikyagala nga siraba wekingasiriza. Naye bukyanga graduating nga nfuna master yasasula emyaka 2 school fees nami kyagenda. Yasasula school fees myaka 2 nensoma amateeka agafuga ensi yonna nga gafuga eddembe ly'obuntu. Kose bagiyita international human rights law. Nembayo nga mpise degree nenjireeta naye bukyanga nva ku ssomero ebintu ebikwata ku ddembe ly'obuntu bikwata ku mwoyo. So eri abakyala nga just yeetaaga mwami we gwe mwami we musindikako akatonotono. Mulinda n'akomawo ayinza okudda ng'alina engateero nga baba kakuddeyo engateero n'agireka mu field kati ng'ogugo gwakussaawo ngato. Nkyogedde ekyo ne museka naye waliwo oluyimba lw'Abaganda olugamba mbu Atambukidde yagamba yaaye nywereza ddala yaaye. Ekigo ekiganda waliwo abantu ababiri ababa balwana wali mu ring naye eri abasudi ababeera wabbalibbali awo. Kati sudi bwe balaba nga bano balwana bw'oba ng'olina gw'owagira ng'oyimba ng'omugamba gwe kwata nyweza kwata nnyo omulina. Sebo bw'oba ng'oli mu kigo nga toyina musudi ekigo kiyinza okulema. So abakyala abamu muli basudiyi ng'ekintu bw'okisidiya tebaleeta mulala bw'oba ng'omanyi nti wano ku peregesi gwasinga kyali wange omudomo okuba nnyo kubanga awo wennyini we wali amaanyi agananunula eggwanga. Olw'ensonga ekinzikiriza okujja mulimbo nga mpulira waliyo omusajja atayagala bulamu. Yensonga kinze mulimbo mpuliddeyo omusajja atayagala bulamu agenze n'akola statement n'agamba nti bamwe Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti beekube mu ringi. Mutabani wa Musaba Masulubu agambye
ayagala Bobi Wine bagende mu ringi beekube masajja omukomu penge bwe mpulidde ekyo ne ngamba kanziruke mulimbo mbuuze kuba n'abantu abafedda nti are they willing to receive him in Holy Spirit mbuuzize emyogi n'egyafa giri willing okumureceivinga mu Holy Spirit era emyoyo gingambye tageza kati Muhoozi emyoyo gingambye togeza ndi mubafu ndi mu cemetery naye emirambo gingambye togeza n'okola problemu eyo togeza ne weetumikkiriza n'olowooza buli kimu ojja kubeera ng'okigezesa togeza ne weŋŋanga omusajja gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu Bikonde togeza so Bobi Wine tuyambe ate tokigeza lwaki nkugamba nti tuyambe ate togeza tuyambe omukisa guno we gujja omunyi w'omwenge ono n'ageza agamba bwagala kujja mu ringi akweŋŋange lowooza ku baana abafudde ku mulembe gwo basenteza bakawuma ba Aisha na buli muntu yenna Museveni gwasse ne mutabani oyo lowooza ku bakyala abafudde nga balwala manya abafudde nga bazaala lowooza ku basomesa ababadde bakaaba okubongeza omusala ntebafunye abasawo abadde bajjanjaba abalwadde naye nga tebalina musaala lowooza ku buli muntu anyigiriziddwa okinkubira ebinnya ebyo n'amasulubu gabuuke mu bbanga njagala okinkubira ebinnya ebyo Kimuhoozi naye amasulubu gabuuke mu bbanga jjukira kookikasa atugambye ba cross bw'okuba cross bwoti ng'oyakireesa amasulubu genda mpolampola kiyinza okweka amagirita mu masulubu tekyagala kusala amasulubu omwo kiyinza okwekamu amagirita Bobi weegendereze bwekigira kiti nani wuyo kikuba ebinnyo amasulubu gonna gabuukemu naye mpolampola ng'oyogeza kiseera teekayo amagirita ekirala ekyana kino kimaze ebbanga nga kibbaseneza omi w'omusolo ojja kiraba nga kyeyambudde esaati bakikuwadde mu ringi kirinamu amakuddekudde kisiiba kirya supu w'emmamba mbadde nkusaba nga tonnagenda nakyo mu jimu sooka okigambe kijjemu obutiiti ekyana ekyo kirina eddogo mu butiiti omwo kisiba embira z'abakazi naye kigambe kisooke kijjemu embira zikibeera nazo mu kiwatu nga tonnagenda nakyo mu ringi Bobi nkwegayiridde tugenda mu ringi ne Muhoozi nga tagyemu ezo mbira togenda mu ringi ne Muhoozi nga tagyemu butiiti kati wekimala okugjamu obutiiti South Orthodox wano woba okikuba ebinnyo biyiike awo kisumula wano amasavu gagenda kuyiika kafe kyena agenda kuyiika ow'emboga akkirire bwati ensha bwakasera kayiike konna kaggwemu bw'omala otunule bwoti mu ringi Babi ajja kuba waali ne making sure Babi takyusa mazzi making sure eriiso lya Babi liri ku mazzi g'ogenda okunywa bayinza okugakyusa waliwo pulaani ya Muhoozi otuma bbala mwadde eri ku sayidi gy'ogenda okubeerako wali kwokikante abeere mbu ng'akyusa amazzi omuli caliform obeere ng'ogangayira kube South Orthodox ove mu game Bobi tobikkiriza kikuba olubutu olwo kitadde sente z'omi w'omusolo kisebusa kiyite mu nnyindo kigweri n'ebyo ebinnyo ekirala bw'oyimirira bwoti Bobi ize beera yize tubeko gogenda okulwana esimu muntu nti ndo mulwanyi bye bagamba byasomera Hansard Hasti byonna bya bulimba jukira amagulu gaakyo galinga butibu kajjo bwakawolo tegawola kikola Scott kati nokanga mukanze bo kijjawo guko kikubezi ebyo byonna ebinnyo kigeri wansi naye era weegendereza kati kugambye otuyamba buya. Foreign investors are given more support than the local investors. First of all, especially in the construction industry, they import their vehicles, which is tax-free. Everything that they bring into the country, they are not taxed, apart from tax holidays that they are given. So they are actually knocking out all the local investors. Madam Speaker, when you go now to Kampala Road, we used to trade there. Ugandans used to be there after we removed the Indians. But now they have all come back. When you go to Kampala Road, you find that all the shops are being owned by, you see their colors. We are being knocked out. We are now coming to supermarkets. These people import and then they take to their own supermarket. In other countries, this does not exist. When you go to Ethiopia, a foreigner is not allowed to operate a supermarket. It is only reserved for local participation. Madam Speaker, again, government is the one failing our own people. Government makes you to supply them and you are not paid.
And the Honorable Minister knows the level of domestic arrears he has. The people he has not paid for many years. You have locked their capital. They have borrowed from the banks. Their properties have been sold. And you never think about them. Madam Speaker, apart from that, all government contracts, especially big contracts, are only reserved for foreigners, foreign investors. When you come to roads, local participation is not there. Big contracts, you see what is going on. Ugandans are not there. Even the supplies, it is being done, these consumables are being done by foreigners. So, Madam Speaker, the minister should come here, even in the parliament, to how they are going to handle domestic arrears, the money that government owes our people. Madam Speaker, the other thing is the government policy on business. Why should government start competing with local, our traders? For example, I've been seeing here, Uzima is water that is owned by government. But now they have instructed all government institutions to buy Uzima water. What about those who have invested in water? Even in parliament now, they have changed. I'm now seeing Uzima. You go to State House, you see Uzima. You go everywhere. Why is government knocking out? Bobo, we are promoting Bobo. You say Google, but that is government. It's a government company. Why, if you are promoting, let local people participate and compete. Let them come, and the supply should be given to people who have competed, not getting blue letters from State House. That one should not happen. By the way, it is not water by Honorable Nzima. It is not by Onzima. We know the Onzima, I think it is by a government institution, that I think in whatever they call them. So I think that is also being unfair to our local people. Madam Speaker, they have even directed that all constructions being done by UPDF. UPDF is a government institution. Now you have locked out all local contractors. They are not there. They have invested. They have equipment. They have everything. Where do you want to take these people? UPDF is being paid by our government. It's being paid by the people. They are already being employed. We have increased their salaries. They're surviving. What about those that our local people are employing? Now you are throwing them out of business. This is wrong. I don't think this is the country that deserves to be in government. We must think about our people, not about thinking about ourselves, knocking people so that we are slaves. Sabra President waffe Yoweri Kaguta Museveni Allah muwobulamu obulungi akulembere eggwanga lyaffe bulungi tumuwoomere ya Rabbi muwobulamu Allah omuwangaaze Sabra Minisita Otafiire General ya Rabbi bonna bawangaaze obawe obulamu abaagala kubataataganya ya Rabbi obatukingire ya Rabbi batukingirize tubamutawaanya ya Rabbi amin saba Allah omwongere n'emyaka oba 2 oba 3 ya Rabbi amin kurembere mu Burundi ya Allah saba Allah yanukure duwazange ngaburi jo ngozandukura saba Allah yanukure minister no president. A few moments later. Bane guys, eche chifana nchemulabaho oyo mabalisha fit mwana mjimu. Alanga kante twa eneremu. Yesu nyo kuba Yesu nanga kansala. Era twali nayo nakuyegula. Naye yabuse kula tawanya. Ezeshira teyako myeho waka. Kati tuzema kuwulira nga bali mu mubi kati nako zeki. Afude mbiya wandisa suicide none. Tatumanya wayase. Tatumanya wayabuse. Naye nga obisipa muba ku candidate gwali naye gwavuganya naye. Badi bamuwasete. Nga bamuwasete. Nibagamba tino avamu bamu miliyoni 10 akalwa kalekero oli. Nagana nagamba tavamu. Naye kati baba mubi kati naye afude. Alega di baba kati yamusashira nene yitwabla yokomye badosa mukatalibu kati babubise mune yafunde abuse mutuka kubatekaniko neba byamulabyeko tuyambe nomulambo tebulanga tugamya tulista mulambo kulabite nebikanye kale amulabyeko wonna bambi amulabyeko bambi tuyambe tegeze atisigenda ku polisi bana yamse bakugamba ave mukalunaka kati yabuzela abala nyango pesa kanda ko pesa ari ina mileko kala jaina mileko
naye ye Mayiga akulaga ye mediator azunga ng'omukka gw'omukanzu bw'agenda Kasese bw'agenda gundi Busoga asisinkana bakatikkiro bonna okubaletera information ya Museveni bakabaka bo tebasesinkanako. Naye bannange obusosoze mu Uganda kibi kubanga tuli wamu ffenna tuli wamu era tuli wamu ffe tuli wamu nga bakabaka baffe bo tebali wamu. Ffe tuli wamu tetubalabangako wamu tuneegatta tutya ffenna nga bakabaka baffe tebatuulangako mu luumu emu ne boogera ku nsonga zaabwe nga tewali bannamawulire naye mwe mutuyita basiru wabula ye Mayiga wano twabateeka ku kikaliriro ku kabaka w'e Bunyoro. Mayiga ye yagenda n'ata akatambi ng'ali ne kabaka. Abaana balimbye ku social media mbu kabaka yafa katoyo ASP bimwokeza Mayiga era Mayiga yatulaga kabaka w'e Bunyoro. Mayiga akolerani mbuuza lwaki bakabaka baffe tebasisinkanako ne boogera ku bizibu ebiruma ensi yaabwe. Abu Dhabi buli province eyina agikulembera batuuka ne batuula balina olukuŋŋaana lwabwe olwa United Arab Emirates era obuyinza bwabwe bugenda bugabibwako ono nga yabakulembedde no gundi tamuye bwe nga bwolaba ebya East African Community. Mbwero olwaleero Museveni awaddeyo entebe yabadde president wa East African Community nga yabakulira kakati olwaleero egundi entebe agiwaddeyo era bw'abadde agiwaayo agambye bw'ati I want to congratulate His Excellency Salva Kiir for killing you. I mean killing you. Ogusajja gwagala okutta gwo Museveni sakubuulirawo Museveni n'amuyita amuwe essente z'ekisaakaate biliyoni. Buli mwana agenda mu kisaakaate aligestaringa asasula ssente naye ate Museveni avujjirira ekisaakaate with billions of money zikola ki? N'amuyita n'amugamba jangu onone ssente z'ekisaakaate. Duli yalinga aziteeka ku account n'amugamba jangu ozikime. Najjinda n'agendayo omulundi ogusooka n'asimba layini n'atamulaba guni n'avaayo kiro. Naddayo ogwokubiri n'asimba layini ng'azirinze n'atamulaba nga bamuwa appointment ne bamudireyingisa nga bakigenderedde. N'ogwaddako ogwokusatu n'amusiibyawo n'amulaba ekiro n'amugamba yingira ozikime. Ng'omusawo yagambye Museveni twali tugenda mwe mujja kunjogeza ebigambo ate weewaawo mu Mukama waffe Yesu byenjogera bituufu. Kyova olaba tayogera kigambo kyonna ku by'obufuzi by'eggwanga Uganda. Obanga gavumenti evujjirira ekisaakaate ne biliyoni 3 ate abaana ba Buganda lwaki basasula okugenda mu kisaakaate? Lwaki ab'omu kisaakaate be baana ba Buganda bokka atalina busobozi bujja mu kisaakaate yesi mwana wa Buganda bwe tubyogerako nga mugamba mbuno tuli babi? Weewaawo byenjogerako mbimanyi. Omusawo yagamba Museveni yamukozesa omukolo n'amugamba genda olepinga ekitanda kya kabaka. Weewaawo mbyogedde n'obujulizi mbulina. Olowooza lwaki empeta ya Najjira lwaki empeta kabaka giteeka ku Naswi? Byenjogera mbimanyi weewaawo. Lwakuba bwe mbyogera mu bantu abatabikkiriza nange nalinga mwe nga sibikkiriza. Kati byenjogera mbimanyi. Nze ayogedde kino nze nagamba nti Jennifer Musisi yakakuba empina akagamba manyira ansirike. Lira lwaki maama tayogera nga abaana baggwa awaka? Maama ow'ewaka mu kyalo abaana be n'akomawo ng'omwana taliiwo, n'owookubiri n'owookusatu maama n'asirika kye. Njogera ku baana b'enkoko.
enkoko netunulira abaana baayo nga tebawera tesobola kusirika eyinza okukolekereza mu lusuku paka nga mugiyambyeko ng'omanya waliwo ekikimya abaana b'enkoko. Ffe tulina bamaama asirise nga basomba abaana kyokka nga n'enkoko ekaaba. Nakugamba njagala osanga embwa eyonsa erina abaana baayo otunuleyo nga toyina ansa. Embwa ekubuuze lwaki ontunuulira, lwaki otunuddeyo, oyagala baana bange? Embwa oyagala kuŋŋamba maama tatwagala twamukola ki? Oba si maama? Kati waliwo abaganda abanyiize, oyo omwana yantama, oyo omwana ayogera agagambo, oyo omwana njogera mazima bwebwawo. Kati nkikulekedde gwe omuganda geregere gwe agamba gwe omuganda ennyo agamba mbuno njogedde bubi. Njagala osooka obuuza ekibuuzo ekyo, question mark nene giteke mu mutwe. Lwaki tewaliyo ddoboozi liva Mmengo ku baana abawambibwa? Owaayi ennaku zino otambula na vidiyo leto kyatambula na kifaananyi Kyagulanyi. Ekifaananyi kyagwe ntambula nakyo naye enkuba egezi n'ensangiro neŋŋamba enkuba okukuba obukulembeze kituufu nedaba nakola kukibiika oba toyagala kulaba ndowooza kandabe kati pulezidenti waffe olina okulaba pulezidenti pulezidenti omwambaziza empale ez'eddeeyi God have mercy upon us. tesobola kugoyeza teyinza etandika etya oyagala pulezidenti alwale bwanalwala naye anajjayo eggwanga lino analwaloloza eggwanga linavaayo namnulwa tetusobola nganyirira anyirira